nyaffe buyukwe ffe maama mbaniriza nnyo mikwano gyaffe mwenna abatulaba mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga banna buyukwe mukola kyatendo atanaba subscribinga please kulwa buyukwe subscribinga emirimu mingi tugenda okukola enamba yaffe y'essimu in case of anything eri 0755 8M 3600 tulina emirimu mingi gye tukola mutuwe n'emirimu ebifaananyi mikolo tugikwata tulina cameras ennungi buli kika kya mukolo mutukubire kaakano tukole tugenda baweereza subscribinga paka uzikiza ali ku kamera ye mukuru focus mulungi nnyo mukolo mugituwe honorable Lukanga Moses Musanje tugenda kuba twogera mu ensonga zaffe mpola ne bannanjiru so nda kusaba abakulu abatwegese ebirozo bambulize abatulaba kunyaffe buyiko bwe wao mwebale nnyo mwebale kubanga gye muri kufa buli omu gyasinziira amanya n'eddoboozi Musanje Moses Lukanga nze chairman wa National Unity Platform district ye Buyiko nze eddoboozi lya Kyagulanyi erisookerwako mu district ye Buyiko bwembanga tuli mu government ya President Robert Sentamu Kyagulanyi twagala okugenda mu 2026 mba nze minister gwalonze okuva si governor governor gwalonze minister gwalonze okutula ku cabinet ye mu Uganda impeje tuba tulimu nemwe bale nnyo kubanga gye muri mutulaba nze nsaba bannanjiru bakkirize mbakulembere nga member abo wa parliament nina okukkiriza nti kadi nja kugikwata watunuddeyo okeeyo oba ground ekyogera one ground ekyogera two sirina benvuganya nabo nga banno for your own information muri bana ba NUP lwaki ogamba tulina obuvuganya nga bayina anti tuli balabira ku bikolwa byabwe abasigadde ono waliwo wa NRM ali eno mu NUP bwatambula mu campaign ze akampainingira ba sije bayita okunafuya ge mazima anti NUP tugamba tuli kulabira ku bikolwa byo tuli kulabira ku biki toyinza kulinnyisa magulu abiri enakalulu kanoonyeza ba NRM eno gwe kadi ogisaba mu NUP gwe butambi tobulabangako ndakasakala ugujotegere radio station ezimu kujja kuulira omuntu ng'anoonyeza benale mu kalulu ate kati ate oludde n'agamba njagala kadi ya NUP ekibiina luli tekigenda kuddamu kukola nsobi gye kyakola mu 2021 kati abantu balowooza NUP bagenda gitayirizaawo bagikozesa ensobi nga luli ku luno birala mukko so gwe kuwe ndaba ye y'ebintu oli wekka abasigadde omanyi ng'omugole bwewerekerako omugole abakadaali nebeera best man ne flower galo byonna kati abasigadde bajjanga aba flower galo nga noonyerezaako history wange okuva lwe natandika people power wano paka n'olwaleero nkyali ku mulamwa kati ekibiina oyo history kijja kimukompayiringa esebo nga sinaba kugenda wala olinako okoze ka statement nti gwe ssentebe wa NUP mu Buyukwe twakava mu kalulu ka local government akalwa kukabayisiza batya nga mu abakulembeze okugaba kaadi kubadde kulungi okutwaliza wamu abantu be twali tusuubira okukwata flag mu district ye Buyikwe bazikutte be bali wase okuzikwata ekizibu kye tutalina kunenyeza kibiina ky'omuntu okulowooza nti nno buli omu abadde alina ofuna kaadi buli abadde yeesimbyewo yabadde amanyi kaadi agigwanira naye ng'ate mazima ddala kaadi erina kubeera ya muntu ki omu kati buli atagifunye kyamuyisizza bubi ekyo tekiri mu mikono gya NUP tekyewalika ekyo kyabuki era nkubiriza bakansala abali eyo nti balage omutima gw'ekibiina bw'oba tebafunye kaadi ne munno singa yataagifunye era yandiyogedde nga gwe bwokola ki nga gwe bw'oyogera nja kusiima nnyo abadde meya to be Byansi Muhammad ne Mayor Benjamin bali abantu babiri Mayor Benjamin wano mu Njiru municipality naye abadde avainga for the card position Mayor central Njiru Mayor Njiru municipality ababiri Byansi Muhammad ne Mayor Benjamin bombi tebafunye card tebayombye ate nga ground babadde bagirina naye ne bati respecting a decision ya president wa Robert Sentamu Kyagulanyi tebakomyewo bw'ogamba decision ya Kyagulanyi kitegeeza Kyagulanyi yagaba kaadi anti ye party president yagaba kaadi ye party president collective responsibility collective responsibility ebirungi n'ebibi ebiri mu NUP at the end of the day babibala ku president oli bwakusanga out of the blue nagamba ni agaba kaadi z'ennyupi ansa gijoyinza omuntu gwe totambula omanyi abantu bonna political si bagezi
most Ugandans are political akagamba ku kamanyi bulungi apolitical kitegeeza nti ebigenda maaso tabitegeera bulungi oli bwamugamba nti nze Kyagulanyi yampadde card tagamba nti ate wali elections management committee final decision ebeera ya president okategedde bulungi elections management committee ekola on behalf of the president so bwe tugamba nti nno Kyagulanyi yampadde card abantu b'omu njeru ekisanja kiwedde banyiiga kabagamba Kyagulanyi agaana atya okuwalukanga card naye ng'ate elections management committee yakola ki yakwasaganya emirimu on behalf of him the president nga president adelegatinze obuyinza bwe n'abuwaako abaki n'abaawulizaako gwe nga chairman wa party akalulu ako ke twavuddemu tekalina damage yonna gye kakozinze ku party anti ku party you know there is what they call a parochial mind kivuunule banna parochial mind oba myopia oba ogeza olojja lwogerera ku fulo ya pali wano ku mugoto gwaffe to a parochial mind bannayuganda bonna ebintu babitegeera ku speed yemu naabwe muganda tuli ku level ye Uganda nyaffe bweyiko abantu bonna tebabitegeera ku speed yemu in the short run abantu bagenda nuputi yawadde gundi kali naye era eriyo abagezi abagamba nti mwadde era temusobola gifuna mwenna so in the short run bw'otunuulira engaba kadi nupu gye yazigabyemu abantu bajja kusiima nupu kakati njagala tucontrastingeko nupu engeri gye yagabyemu kadi tugiweka credit tulina ogiwa credit si ka credit wabula nga tubigyemu credit nga bivuddemu nsaba tukomparinga engeri nupu gye yagabyemu kadi tetwalabyemu afa tetwalabyemu atema munye ekijambiya tetwalabyemu akuba munne luyi tetwalabyemu mudidi gwa sente zamwe wa musolo zikola ki sasaniramu kakati njagala tukomparinga eno eyo hiyase eyo ki hiyase weebuuza n'okwebuuza source ki yavuddemu njagala tudde side zeno eza board eri NRM yagala tubbako obuyinza bwaffe Mukula yavaayo n'akugamba Mukula musajja mugagga nnyo naye yavaayo n'akugamba nze sente zabadde mu kalulu kweno sizirabanga omusajja sente azikwatira mu dola naye yatulize n'agamba nti omusajja yagabenga dola 2,200 1,000 dola emu ye Munnayuganda akimanye nti erimu 1,307 naye ng'oli agaba milioni 3 n'akwatako 10,000 kadola kamu naye ng'amugabidde milioni 3,700,000 ng'agula kiki Mukula n'adduka n'okudduka mu kalulu akaseke tayeewa deputy speaker wa parliament yagaba ne sente lwaki tutadde sente mu kalulu bonange kakati abo si bawagizi bagule abo no abantu abajibwako hadithi malima yo omuntu ajibwako hadithi yo yali ku mulamu omulungi kakati mu nupu si buli muntu nti ajibwako hadithi ne mwenare mu si buli muntu nti ajibwako nze nzijibwako hadithi kubanga ndi mu structure y'ekibiina I'm a leader in the party nzijibwako ki hadithi kakati mu NRM tayeebwa jibwako hadithi ku biki ebigenze maaso mu NRM ate mukulu dombo kiwanda jibwako hadithi ku bibadde dombo kakati dombo be bantu abagala okulimba nga amazima bagakola ki talina njawulo n'enanga ananga asobola okugamba nti ekyo ekikopo kya bbulu ng'ate ddala kidomola naye nali manye enanga nze naye simupininga nnyo kozi enanga tanoonyereza bano kyebamutera ku mmeeza y'ogwo okwogera waliwo nanti n'ebitali byakunoonyereza nga weetaga magezi mazaali weyagamba akanyonyi wa mwami Kyagulanyi wenako mutegeera so ekyamwe kyatambudde bulungi in comparative terms kyatambudde bulungi given the fact nti ensobi ezaakoleddwamu ntono tetusobola gamba nti kyabadde 100% naye ensobi ezaakoleddwamu ntono most importantly mu kugaba kaadi ya nupu temuli Munnayuganda yafiiriddwamu bulamu mu kalulu ka NRM mu kaadi zaabwe mu kamyufu kaabwe mwagenderamu obulamu bw'Abannayuganda 15 people lost their lives and it is not the final ekyo ffe kitwongera okwebuuza nti kati bwe kinajja kuffe nga bazze kuffe Bannayuganda abawansi bagenda kukola batya akalulu ka NRM akamyufu ka NRM kalimu n'okuba prime minister ebikonde Nabbanja tewabiraba yali anonyeyo ki naye ali mu kamyufu ali mu ki ali mu kamyufu omwana yamuwujja ebikonde nafuna ebizikiro ku maaso tamanyi nti oyo mukulu nnyo mu ggwanga naye ngono nga mujja ebikonde wa Pilaawo and Pilaawo is not a political party zibiri Pilaawo Piero yo
anti fete twasoma nnyo abantu bawansi tugita pira sebo ku luzungu lwofuse ku sete eri PLU sebo aba patriotic league simanyo bwateka era ne muno tulina omukisa ati ngafe banabuyuko baba ina coordinator maguleta mukono atogo mukisa era we should give gamba ekikolimo omuntu agamba president w'ekibiina katumuyite president w'ekibiina agamba nti Edi Mutwe muyina ndieno wansi munywerako cyayi bamufukira omusulo bamusibye empingo ne zimunyinga paka ku magumba oyinza otogamba nti kakati banabuyiko tuli basanyufu tulinayo coordinator w'ekibiina ekyo mu kitundu kyaffe. Injustice anywhere is injustice everywhere. Obutali bwenkanya ngo obukoze ku Munnayuganda yenna butali bwenkanya bwokoze ku Bannayuganda bonna. Honorable olwale tugenda basically tugenda besinga nnyo ku ntebe yokozo budde gwe kyemmanyo jabumpa tujja kudda abantu bakubire manifesto ku meza then oyongere n'okuboolesa engeri gy'oyesaamu empikyo zituuka ku political issues n'obukulembeze mu Uganda. Abantu bano basinga bagenda kudda abamu bempuliddeko mu bitundu ebyenjawulo tekigenda baleetera mufiirwa obukulembeze bwammwe otusuubiza obuwanguzi. Ekisookera ddala bannanjeru bawulira nnyo mu deboozi ya President wa Robert Sentamu Kyagulanyi era bagenda kuwuliriza nnyo nga president we yagambye nti munnaffe no munuupu tetulinayo category gye bayita independent. Tetulinayo category gye bayita tetulina bagenda tukwatira bonero babiri tulinayo w'essaawa ne tubayo n'owa umbrella. Abatamatidde mukwate kubo bulungi mugende mu DF mu ADF mugende mukwate emiti gisedduke batita PFF na uli mukulu Honorable Lume Bayigama eko kusalo ngali ku TVM n'agamba nti ffe twazze okunyiga ebiwundu aba banyigiriziddwa mu NUP mu NRM yatubaaniriza. Lume yandi disappointing nnyo akola settlement ye nedda abamanyiko mu NUP nga chairman wa party mu district bamanyi nti president yantuma omulimu ogw'okunoonya abagezi mu buyiko irrespective of their financial background. Twali tulina essuubi emabegako eri nti Lulume yagenda okubeera Abu Kakyama Mayanja omupya owa buyiko. Abali abatamanyi Abu Kakyama Mayanja omupya ezziba kiri mu Ngogwe ya ku luguudo olwo luva ku Nayirongo dda mu kitundu ekyo muziba yo mukulu si wazaalibwa Lulume walingawo omukyala Maria Antonia wamuwulirako omukyala oyo Maria Antonia yali yafumbirwawo nga yafumbirwa omwami bamuyita Kakyama Kambuga. Abazadde abo ababiri be bazaala omuvuka gwe bayitanga omwami gwe bayitanga legend political legend gwe bayitanga Abu Kakyama Mayanja. Abu Kakyama Mayanja kangezeko okuyamba bannabuyikwe baddemu essuubi bayongere okumanya wa gye twagala okutwala Uganda eno olwaleero. Abu Kakyama Mayanja mugende mumusomeko y'omu ku bannabyabufuzi mu Uganda yonna bukyanga ebawa bakyasinza amagezi n'okugatta ettofaali ku Uganda politically. Abu Kakyama Mayanja Abu Kakyama Mayanja yazaalibwa abazadde ababiri benkugambe Kambuga ne Maria Antonia awo mu Buga ziba ekyalo bakiyita Buga muziba kiri awo oliwo eyo olina okuba nga omanyi omukyalo oyo Maria Antonia yali asiika Kabalagala. Mu Kabalagala oyo gwe yali asiika empapula ez'amawulire zi Agasi zimunno mwe yasibanga Kabalagala gwaguza abantu mwe yayigiriza omwana we oyo Abu Kakyama okusoma amawulire gaguza omwana gasooka okuyisaamu. Abu Kakyama Mayanja anasomera ku Nkoyo oyo Matale n'asomerayo ng'asomera ku gavumenti naye nga bwadde waka maama wamuwa amawulire ago n'ajjamu information n'ayongera okuyiga ku ssomero bwe yaddayo bamubuusa P3 n'agenda mu P4 bw'atuula P7 omwana oyo omwana muzadde w'enfu omunaku asembayo n'afuna basale n'agenda e Budde olw'obwongo obuki ngezaako okulaga nti mu buyikwe muno mulimu abazadde abaana baabwe abagezi naye nga gavumenti tebafuddeeko
sinaba kwerabira kyenkugambye nti Lulume acha disappointize bannabuyikwe. Tubadde tulina essuubi ffe nga bannabuyikwe abagoberera ebigenda mu maaso nti twagala okuddamu okunoonya Abu Kakyama Mayanja omupya ow'ebyobufuzi bya Uganda ng'ava mu buyikwe wano. Kati the closest abadde omuntu oyo abadde Lulume naye atudisappointinze nga ffe abanoonyereza. Moves zakola politically teziraga musajja oli Abu Kakyama Mayanja gwe. Mwamwaniriza bulungi ze naliyo mu kalulu ka 2 awo. Yagezaako besi bako naye nga mumukuba. Ebyo byafaayo by'obimbuuza. Nja bikwate bijja mukosa. Mwamukuba ekikono. Ebyo byafaayo by'obimbuuza mbimanyi. Solo bikuya naye bijja mukosa ate saagala kubeera nga azokulwanyisa. Naye mbadde nkulaga nti omusajja oyo Abu Kakyama Mayanja atuuka okusoma ku university. Grades yafuna mu P7 y'ebiseera ebyo, mu senior 4 y'ebiseera ebyo. Mu Uganda yonna wali ebiseera ebyo twali mu Uganda yali azifuna. Bakulaga amagezi g'omwana oyo yava mbazadde abanaku. Abazadde bangi abanaku abali mu buyikwe muno. Abalina abaana baabwe abagezi bwe batyo. Ka government ebatwala mu UPE ne batafunayo ne bazingireyo. Omwami oyo yatandika ekibiina yali first secretary general wa Uganda National Congress yatandika mu 1952. Ng'etandikibwa Kangave Musaazi. Nge first secretary general. Naye afuka first secretary general ng'alina emyaka 18. 18 years of age. Ngai secretary your first political party mu Uganda yonna. Buli kibiina kimudduka kola maki lwa magezi. Olwalero ebyabufuzi bya Uganda bikyuse babizza ku ssente. Abaana b'abakazi abanaku, abaana enfunzi ne balemu okufuna omukisa okujja okola ki okolesa ebitone byabwe eby'amagezi. Omwami oyo ye yakwasibwa obuvunaanyizibwa obutungirira wakati wa constitution abazungu gye balekera Uganda ne constitution ya Buganda. Era constitution yali ino okufuga regions ezisigadde. Regions bwe njogera ku Tooro, njogera ku Ankole, njogera ku Busoga, njogera ku Buganda. Obuvunaanyizibwa obwo bwonna omuzungu yabusitwa n'abuteeka mu mikono gya Abu Kakyama Mayanja. Munnabuyuka eyakulira ku Mukene. Atuuka okugibwako obwa minisita mu 1972. Amini ng'agamba nti mmwe abaasoma ennyo mmwe ensi mugikola ki mugikyamya. Museveni olwava mu nsiko n'amugyamu n'ab'obwa minisita 1992 n'abumuggyako ng'alaba ate amagezi ge gakoze eki nga General Museveni ayagala abantu balinga Nabbanja bayagala okukulembeza. Kakati nkugamba nti lwaki tuli disappointed ffe bannabuyikwe nti tubadde tulina essuubi nti Luluma n'agezaako okugya ekifaananyi ekyo ky'omuntu buyikwe bwekola ki bwenoonya. Naye kyova olaba bannabuyikwe okay. Atago na akunkalese nyakyaliwo era yakomyewo atusaba omukisa omulala tumwongere nga bannabuyikwe wadde mutembete. Trust is like a glass, if it breaks. Naye abakulu balangiridde okubawa support mwandibwa appreciating nze nawulidde omwogezi ku lukiiko olwabadde ku kitebe kyabwe Honorable Ssemujju agamba nti ffe tuliko naye gwe okimanyi basindika etokota olwedde etambula. Olugwano gwagambye they had no option. I think so, let us appreciate them mweyo gundi line kakati bafusa obuwagizi bwabwe obungi. Kale bafusa obuwagizi bwabwe obungi kati naffe tujja bbawo obwaffe obuki obungi. Yalinga position naye mu South eyo tulinayo abajja kuwa MP. Katusuubire nti PPF byegenda tusaba tebirimu byakujja mu candidate lwaki muyita PPF kali nga kadagala k'amabwa. PFF ate people's my front for freedom. Kidduka kiringanga kiripira awo gwakisigaddemu naye nga ekyangu kye kiriwa kyekyo. So honorable nga tuwunzika ku lw'obudde kyemayi tugenda kusisinkananga bannabuyikwe otuwa essuubi nti enkyukakyuka eno gye mukaabye ebbanga lyonna ku mulundi guno ensolo ku kizibu okwera. Ekisookera ddala kkiriza ntegeeze bannanjeru nti mu Uganda buli mwaka tufiirwa abaana 3,300 tufiirwa abaana 3,300 tufiirwa abaana 3,300 buli mwaka. Ensonga eyanguzizza ambyulensi eyo gy'olaba
tusooke tulabirire obulamu bw'abantu baffe. Tusooke tulabirire obulamu bwaki bw'abantu baffe. Abakyala baffe nga bagenda okuzaala basooke babeere balamu. Egenda kukola muno. Ambulance eyo sigenda kubeera nga ababaka balala nti ekisanja wekiggwa ng'akola ki agitwala ate bwogwa. Nze kakati nkakasa ngenda kuyisa kubanga amaanyi g'abantu agali mu njeru muno togamanyi buzito bwabwe. Buli munabyabufuzi bw'ate bwagamba nti ndi sure ngenda yita bwogwa tujjeko ambulance yaffe eyo gitwale se. Ekyokuggwa tekirimu. Kubanga tekirimu mu bibalo by'embala inshallah Katonda nga imubeze ekyokuggwa kolono tekikola tekirimu. Ngenda genda mu parliament nkiikirire bannanjeru. Tokeddo tuwe ebintu abantu babituwa bamaze n'okulangirira. Omanyi waliwo abadde bagamba nga nti bagagga. Nsaba bamanyi nti okuweereza abantu tekiva ku bugagga bw'oli. Eri ababaka amaze mu parliament ebisanja nga 3. Nenga ombuuza kabowa holo wakasimye tewali, ombuuza ka ambulance teri, ombuuza kala kamotoka k'amazzi nako teri. At least ozaayo ku society ogikola. Ensonga semasonga ennyala abazitembeeta mu parliament. Eziriwa. Engeri government gye yasuulawo omulimu gwayo responsibility yayo okulabirira bannayuganda. Bannayuganda ba MP baabwe baafuuka kiddukiro kyabwe buli kimu. Ambulance eyo yakamala ennaku 5 naye yakayamba abantu 14. Seriously 14. 14 meka? Nabana within 5 days. Within 5 days. Kati nolaba nga demand ebadde ekola ki? Obwetaavu badde weebuli. Obwetaavu obuyamba bannayuganda weebuli. Ntandise nkugamba nti buli mwaka abaana emitwalo 3,300 be bafa. Abaana neonatal and postnatal. Bano nnaku lumu nnaku 12 paka nnaku 18. Kati bw'okidividingamu ennaku 3 emyezi 12 be baana 2,205 buli mwezi bw'okidividingamu pa week ogenda okutuuka ngo muli mu bantu 1,000 abakola ki abafa. So nagiguze one tusobole okuyambagana nga bannayuganda esobole okuimprovinga ku health care. Tomanya eriyo abukacha mama yanje omupya eyo nga mama we taata we talina busobozi butwala mama we mu ddwaliro nga abadde oba taata we yandibadde amutwala mu ddwaliro atwala mama we mu ddwaliro. Boda hampusi n'okulwawo nakutukira muki mukubo. Tunoonya bannabuyikwe bagezi bapya bayimirizeewo obukulembeze bwa Uganda obwenkya. Fundamentally kikyanguziza ki ambulance eyo ngenda gula n'emmotoka y'amazzi n'ey'amazzi ngenda kugireeta katonda mubezi before election. Katulabe eyo yinza okujja before or after naye eri muki eri mbirowoozo otunda waggulu eyo ku Namwezi olusozi olwanona nga bolaba lugenda ne lukona paka Kyabaggu olusozi telulina mazzi. Serious. Telulina mazzi, tanka ya mazzi teriyo waggulu. Bava eri waggulu ne bajja eno wansi. Amazzi bagakima ku Naava. Amazzi nga gabuze obulungi bagakima paka wa ku Naava. Olwo line n'eryoka esimba kuva kuno paka kuli eri ebidomola nga biringa 15,000. Abantu abaze kuluza okukima amazzi. Naye nga ate ennyanja etuli wali kumpi wali. Ono tuli ziri kilomita nnyo kuva ku Nairobi ku River Nile. Abali abantu abayinza obutamanya distance gye tutuddemu. 4 kilometers okutuuka muki mu River Nile. Naye amazzi ogasika government egateekera abantu mu Namwezi wali ne mu Ntinda ne mu waggulu wali mu Kyabaggu tekisobola. Kati need ey'okubaleetera emmotoka y'amazzi naddala mu kaseera k'omusana weeri. Nsaba Katonda mpa obusobozi either before parliament oba after. Naye nina programu yange ebintu byengenda okolera baani bannanjeru. Nakuwa ekyokulabirako wali mu Nsenge Kanyogoga. Amin ku mulembe gwa Amin yayisaamu waya z'amasannyalaze. Ebikondo by'amasannyalaze byakola ki byayitamu byali amasannyalaze gaagana okutuuka mu Kanyogoga Kinaabi n'okuyingira paka eri wansi mu Lyankuyege ku mulembe gwa Amin. Ekyabiremesa obimanyi olutalo lwa Amin luno olw'Obote bano UNLF ne ba Museveni ba Furonasa. Olutalo olwajja Amin n'ayimiriza amasannyalaze paka n'olwaleero kuva 1978 paka olwaleero amasannyalaze tegatuukangayo. Naye nga okuva kilomita meka wali 4 kilometers abantu tebalina maki gababuuka ne gabuna. Kakati n'olaba olinga akugamba nti anze nvudde mu parliament ngenze eno amasannyalaze gasaba eno n'oba ne member parliament atamanyi nti amasannyalaze bagasaba ku fulo ya zibirimu abakulu basiibule fulo ya parliament zibirimu banna
nyaffe Buyikwe mwe bali kubanga jembuli nga mutulaba nzira muntu amanya Musanje Moses Lukanga nze chairman wa National Unity Platform mu Buyikwe district kiriza abantu nyongero bajukiza nti tuteddewo ba candidates ba councillors ku 93% ku positions ezetago kwesima mu Buyikwe I think first so chikola ebyo nabaddewo mu guidance yange ba chairpersons ku magombolola bonna magombolola gonna tugalese ku ba chairpersons tugajjuza ali eyo wulire eddoboozi ya President Robert Sentamu Kyagulanyi towulira lya Lukanga okuleka nga li reflecting ali President waffe yakoze iki yagambye buli wolaba ambulera gitiikingi buli wolaba wa ambulera mukoleki mutiikingi omutiikingi okkirize nkozesa channel eno muganda wange Ndawula omwana Soda CEO wa Nyaffe Buyikwe nkozesa omukisa guno okkirize nsabe ku bannanjeru akalulu bakkirize banteekemu obwesigi bannanjeru sigenda baswaza ngenda baweesa ekitiibwa kye tuzze tunoonya bannabyabufuzi mu Njeru municipality buli ajja aswaza Njeru buli munnabyabufuzi ajja aswaza Njeru ababeera mu Njeru kyenjogerako mu kitegeere naye mukkirize mukozese nze Musanje Moses Lukanga okomyawo ekitiibwa kya Buyikwe yaffe ekitiibwa kya Njeru municipality neyanza nnyo neyanzeege omukulu ensonga zemuziwulidde sina kyengenda kwongererako mpozi nga noonya kwonoona mugenda tuganya tusinkana olundi kozi wano waffe tujja kujjanga omukulu agende mu maaso n'okulambulwa ku ekyo kyolaba nga totegedde nekyetwetaaga okumanya badde n'omukulu focus nga yakutte kamera atanaba kusubscribinga nyamba okikole ate osharinge mukama Katonda omulungi abatukuumire bye bye